nange keberamu. Oyagala mpasa toyagala? Njagala. What is the photosynthesis? Nawe luwongwe. Ebyo bibiri. Mutwe mwere. Ekyokusatu. Bulira. Who is the current speaker of the Ugandan Parliament? What? The current speaker of the Parliament. Current speaker. The current. Who is the deputy? Uncle Chigano. Kinagano. Nawe kijja kugana. Tomanyi nawe. Oyina emiyembe 10. Nina emiyembe 10. Era kibuuzo. Nina emiyembe 10. Teri oranges. Mangoes. Mukwano gwo nakusabako 3. Nantabako 3. Yamaani. Osigaza emeka? Yonna ngisigaza. Ate lwaki? Asigaba bulaza. Nzigaba magi. Oyagala ffe tukuwe? Nze mumpe. Kale. Mwana tumwadde afubasale. Omwadde afubasale. Tewali fulubasale. Mwana yani? Tewali fulubasale. Tagigwanidde gifuna. Tewali fulwe. Tugambye afubasale. Okakasa tewali fulubasale. Kale ina fulu. Kale fulu. Weri fulu. Kyekimu. Kale. Mbu tewali fulwe. Kamulete nja. Zada asebe kwanguwe. Ingira. Zono ndi mudase. Bakuyitani? Bonjo. Ani? Bonjo. Yes. Eddala. Mike. Bonjo Mike. Yes. Mwana ali class. Ali mu P6. P6. Yes. Tusigaza basale ya senior 3. Musomere liddako eddala. Nene wa senior 3. Ono wa 3. Nene wa senior 3 njagala paka senior 6 webakisoboka. Bamuyitani? Wanji? Bamuyitani? Bamuyita Kalemba. Yafuna meka ku P7? Yafuna mukaaga. Yes. Kale. Yes. Ekyo tuyitamu okimanyi? Bangaye babuze ebibuuzo ssebo. Kale. Yes. Engeri gyali mu senior 3 physics. Senior 3 physics. Kale tewali tabu. Nange taata sibu. Okay. Yes. Reflection. And refraction. And what? Refraction. Give the difference. Difference between reflection and refraction. Yangwa. Reflection. Reflection. Chigan. Reflection. Is the bouncing back of light rays. Refraction. And refraction is the bending of light rays. Ekyo kimu. Nenza sebenenze. Ndoza ki nebo ngenda. Ebulayi. Oh, kale. Principles of linear momentum. Give the principle. The principle of linear momentum. Yangwa. The principle of linear momentum. It says that a body will remain in its state unless it's acted upon by an external force. Ewo bibiri. Ndikuwangu papa. Archimedes principle. Yeah. Archimedes principle. Toseka. No, I'm not laughing. Archimedes principle. Yangwa. Archimedes principle. It says that Archimedes principle. It says that Chigan. when a body is fully or partially immersed in the fluid, it experiences an upthrust equal to displaced fluid. Obuzayo kimu. Bw'okiyitanga omwana afunye. Tewali tabbo. Oli Munnayuganda? Yese ndi Munnayuganda. Olonda? Nonda sebo. Olina emyaka emeka? Emyaka nnyina gye maze mu Uganda. Meka? 34. 34. Yese. The current president omanyi? Mumanyi sebo. Yani? His Excellency Kabaka Museveni. First daughter? Natasha Museveni. First son? Muhoozi Kennedy Lugaba Museveni. First lady? Her Excellency Janet Kataha Museveni. Thank you. Si ekibuuzo. Kale. Ekibuuzo. Mpulira sebo. Set NRM 0 of leaking votes. Kyo ekibuuzo. NRM 0 of leaking votes. Of leaking votes. NRM 0
of rigging boats. It is says that tokkirizibwa yadde okunkangakanga ne bw'okolota engale mazi the final say wewacha wewe toka ofunye basari era neyandege osula